sigadde ne tribe n'amadiini nti nze nandisubidde nti okugibwawo kwa speaker Rebecca Kadaga si ebadde time entuufu olw'ebirala byasobola okwongerako mu society naye ate nentunulira engeri gye bamututtemu nayo teyabadde nnungi nandiroozezza nti NRM oba eggwanga lyandimusiimye nnyo kyasobodde okuteekako. Kati ankubuulire eggwanga lya Uganda mwe tuli mu buwambe ani yatuwamba Mwai Museveni n'akakundike era n'omuli ne mukyala Kadaga n'Olanya kuba bonna ba vice chairperson be NRM bonna baseeki member eno government ezimba nga Communist Party gyolabe China, North Korea, Cuba nezifaanana bwezito kibazimba nero akwa penalty kyabakubye ali nalabye nebuuza kale bigenda ya Museveni bizibu yalese speaker kasikada we NRM munayo pisa weddeki emirimu dindako yalese deputy speaker nga roots za FDC gwe simanti bwomutuuza wansi obulungi n'omubuuza doctrine ne values za NRM oba azikola ki azimanyi ng'asobola okuzinnyonnyola kati yatulaze mbu okuva Kadaga kuba Kadaga yewe NRM kikumi ku kinnakyo era nzuka 2016 bwe yagamba yabuuza Olanya yali luddawa katuzimbe NRM si bali mu UPC nga batawanya ne bagamba Olanya naga sinza kufuganya n'Olanya oyu wa UPC 2016 ngasaba kisanyo ekyo kuno biri na written bwe bali bakola kibeetwala Okay, all right, mikono gyaffe mwenna abali mu nsi okutwaliza awamu abali mu Kampala abali mu Kenya mu Rwanda South Africa Africa Vanju obana yogera paka wa mikono gyaffe mwenna tubalamusiza twebaza omukamalo obulamu bwatuwadde okuba kumanga mukyali balamu kwe tuli wano Flashlight Channel awamu ne Akarich Media tuze bawereza niato olwaleero tukoze show ya njawulo tulina abantu ba mirundi ebiri abantu bano bonna baivu kyekisooka kuba bagenda okwogera byonna babinako evidence ne source of the evidence just amanyi ne babinako obukakavu omuggo bayita Tamale Junior ali ku mukono wange guno ogwa ddyo ate ku left kuliko njamuteka senior player deputy general secretary owa FDC secretary general ebyo batu byogera bitwale bijja nedda obwa general secretary butono general secretary abamuhandisi ne secretary general aba chief executive kati nafuna another introduction okusinga kyeyogereddeko ekyo kyonna kwatwaga kwebuuza bintu byanjawulo Uganda eddawa oluvannyuma kwa gwebayita omukyala alitwa Rebecca Kadaga getwatumanye omukyala engwanguli abadde ayogera buli muntu n'avunna amabwati naye bwagenza okukya olunaku olwajjo nga bamusudde ettali basudde busuuzi manyi nga bona okuba akawa n'osuula eri naffe twebuuza kakati twetega kwebuuzaako Junior gyatera okugwa mumanyiyo agwa mu nuupu ono senior player agweri abambala za bbulu sigwayo okola ki nze nzirukanya FDC ono muddukanyi ekibiina kya FDC nange kamakogera yonangwayo guno omukono guli eno ekyawakati muzamayi gye kigwa naye twebaza omukamalo obulamu bwatuwadde keep subscribing ku channels zaffe bedhawo n'omukulu Kaija ayina channel emusobola mumufunira programs ze mbate musobola okufuna ku Flashlight amune Akarich kwatuli tuli mu baweereza olunaku olwaleero byatugenda okwogera ku bintu bingi ate nga byanjawulo tugenda kutandika ne Tamale Junior buza kuba tulaba abatulaba neesimye nnyo okubeerako ne general secretary wa FDC omwami Kaija bwe nali nga nkyasoma Makerere ndowooza nali mu year 1 nanyumugobereranga nnyo
era nenyumirwa nnyo programu ze ku NTV yao ku NBS bainanga programu yabeerangawo buli lwa Sunday ne basajja mivule naye ne kabanda era nga njigoberera nnyo ono yajjangamu nnyo ku economics era bye yasoma musajja muyivu ddala era y'omu by the way manyi tulina ekizibu mu Uganda tulina politics w'okulonda aba muyita batya election politics naye ate abantu ekisinga obungi nti mu Uganda we don't respect knowledge abantu abagezi kati nga mwami Kayija ate bewandisanze nti bali mu parliament n'ennaku zino abasinga okuleekaana abasinga okugaba ssente n'abasinga okuyimba be basinza ate okukola ki ogenda mu parliament so ate abayivu ne basigala ebweru ne basigala ku TV ne bagenda nga baggwerera notalikaga muntu muno yali ayogera nnyo naye gato tukyamulaba naye nga ate amagezi ge tegagenze mu kifo okuyamba society. So ndi musanyufu nnyo okubeera naye musajja amanyi bingi baludde nnyo mu byobufuzi era mu respectinga nnyo. So oyigiddeko is among your key nnyo Mukulu Kayija buza kuba tulaba anja gutwala omukisa guno okulamusa abannaffe we tuli mu buwambe Bannayuganda abafaayo okwagala okumanya ebigenda mu maaso ne kati mufeeyo okumanya ate mubeeko bye mukola. Buno obuwambe we tulimu ntandise okutya tuyinza obbulwamu bwe tuba tetukoze bitulina okukola etulina mangu ddala. Nsanyisa okusingana mutabani wange aye nalina kuba jjajjange naye kati yasaba okumpa lya taata akati ninfuga taata we nga ate lwakuba teyanneebuuzawo ng'agenda sayidi eri twali tulina ebyaffe bye tuzimba muteekateeka nebyo mwagaza kuba nze nali mutegeera nga nze njagala muzimbe kati eri gye yagenda bamutuusiza mu kisaawe kati si beteefuteefu ate kumuzimba ate nze nali nyomuzenga nti kola bwoti kati yingira kati omanyi omusambi n'omusango oluusi n'omusambi sanga omurizaavinga nomugamba nti agina empiira egiddako tojja kugisamba toyagala mu draininga waliwo abasambi abafiiridde ku myaka 22 waliwo bayitanga ba New Messi ne batatuuka New Ronaldo ne batatuuka New Baggio ne batakola ki kubanga bawulisa mwana ndio najja kusanga nga saaba bamanaging ne babakamula nga bakyali bato n'ayabika naye kati omusambi bw'asanga ategeera ekirooto kye amugamba nti aguno tojja gusamba gwa pressure n'agimuggyako naga guno ojja kujjamu eddakiika 15 guno tojja gusambira ddala guno ojja gusamba ki akati agenda okutuuka waasaana okubeera nga ddala ng'akuze. So management yeyamba omuntu okuvaayo obulungi. Olunaku lumu nali nsoma ekitabo kyakazoora Betrayed by My Leader. Yagamba nti Mwai Museveni bwe yafuula General Muntu amekomanda ku myaka 27 gundi Professor George Kanyehamba Justice n'agamba nti Mwai Museveni asso omwana wa munne kuba yamubuusa zi ranks okumwa rank ya Major General afuuka amekomanda. Yayina n'ebira experiences nyingi ziyali yeetaaga okuyiga okumutuusa ku office esinga obunene mu magye n'amubuuza pyu so naga era kuga nti tebyosanze olusi challenges gye n'omuntu zasinkana ng'alina experiences zaataalimu ziyabe kugenda ku top so mbu n'ekyo kiyinza okukola obubi wona kulumale baduga nti ntolaba kati abaana abamu abakedde okufuuka b'empi bw'afuna ekisanya kimu n'agwa bwagwira ddala nakka wansi takomawo ani ayinza okuemployinga omuntu yali MP nga weekolera ebibyo biki bya experience kyaba yafunye nti oluso obusene nga tebukola ki na tebumala tebwaweze akali buli former MP aga babeera balugezigezi bamanyira sitting allowance niba tebalina kibakoze bakola ki babasasula so nga luga nti weetaga n'ojjanga olinnya ebino obifuna ku budde bwo akali sooka ng'otunulenga mukyala Kadaga abadde at that helm okuva
89 gy'emyaka 32 togula mafuta togula motoka ya kutambuliramu togula airtime togula air ticket yanyonyi byonna you have been provided bikola ki bibeeraawo kanakera ku makya ga leero n'agenda ku petrol station omwana amugamba leeta sente tekemu tuli kadi yabadde ekola ki yatula butuuzi so nti kigenda kujja kale essaawa zino ng'owulira emyaka gyo okyalina ebirala by'okukola obadde okyetaaga kane bakusuulaawo ffe twalina eri akateegaya yakwata mwami Museveni bwe yamusuula ng'abadde amanyidde eyo life n'akwata omwana petrol n'akwata omwana mu emitwalo 2 mwana amugamba nti egyo emitwalo 2 gye tulagaga amafuta tekakola ki ezo sente zonna kalibuuza mwami Museveni omubuuze miliyoni ya sente ezitowa kyenkana ki takimanyi amanyi bagule sooti bayimya nga balamuze sooti ubagule essaawa ubagule motoka so nti noba nga tobikola ki nga tobinene yanza nnyo neyanzeege ogo bayita mukulu Kaija kaka tugenda tandika direct omanyi kiriwo olunaku olwaleero tukubaganya birowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo abato abakulu abamu n'abo betulooza basukulumyeko ku myaka gyetusingako sokeko ne Junior mpola Junior omanyi omukyala gwe bayita alitwala Rebecca Kadaga fenna ayasoma ataasoma omutono omunene fenna tulese mu kiyongobero abasinga kitegeeza ki eri ensi yaffe Uganda nze speaker wa Uganda Rebecca Kadaga ayina ebirungi byakoledde eggwanga lino ate waawo waliwo n'ebimulemye byenzikiriza nti bw'otunuulira sisitimu yaffe naddala obukulembeze obuliwo obwa NRM obwa opposition ffenna tujja mu bifo bino okulaba nti tuimprovinga ku mbeera z'abantu n'okulaba nti abantu bafuna ebyo bye bateekeddwa okufuna naye nze ekyensinga okutunuulira nti buli omu ajja n'asaavinga n'agenda okulemera mu kifo si kirungi naye byonna ebyayogeddwa ku sipiika nze singa bampadde ensonga nze omu ku balowooza nti abadde ate ayina ebyokukolera eggwanga Rebecca abadde akyalina byasobola okwongerako okuteekako ettaffaali ku ggwanga nga lyabadde ataddeko one Obusoge yabadde ayina gurupu gya commanding ennene emukkiririzaamu okutereeza obwakyabazinga ate nga n'abasoga bamuwuliriramu ndowooza ekyo ebintu bingi nti waliwo abantu mu Uganda muno nga bakulembeze naye ate ng'ebitundu byabwe bayina tribe value gye bongerako nga bw'olaba Omulangira w'Ekibuli Kakungulu tejajjawo Buisiraamu mu Uganda kakati nze nandirowoozezza nti mu gavumenti eno nga gavumenti ebanga ndabirwamu buli omu alina okwerabamu ffe tuba tetwagala nnyo kwogera bya tribe naye mu politics wa Africa tusigadde ne tribe n'amadiini nti nze nandisubidde nti okugibwawo kwa speaker Rebecca Kadaga si yebadde tayimu entuufu olw'ebirala byasobola okwongerako mu society naye ate nentunulira engeri gye bamututtemu nayo teyabadde nnungi nandirowoozezza nti NRM oba eggwanga lyandimusiimye nnyo kyasobodde okuteekako naye bw'ogenda mu seeke ffe tukimanyi seeke ezo zibeera pulojekiti z'abantu singa ababaka be NRM bagenze mu caucus ne balonda ne basalawo kyandibadde kirungi obutaleeta bias kubanga eriyo abajja okitunulira nti Museveni ye yamugambye akole ki Museveni ye yamugambye kino Museveni yadde tamwagala so okuleeta neutrality because mba temulonda speaker we NRM bamulonda wa ggwanga ki ate NRM saagala kuginenya nti yeyina majority so saagala kubanenya nti lwakuba nti balina majority kubanga kyo bwe kiri era be bagiina kakati byonna bye babadde bakola mu pate yaabwe bibadde eribbo naye nga sirowooza nti n'olanya gwe baleese naye alina ekyamakulu ennyo kyagenda okwongera ku paalamenti
soko koma ye junior alowooza talina kyamaanyi olankyagenda okutugattako bolowooza mukulu Kaija general secretary nati njaga ebivule byonna bere biyo nedda anti kweri amanyi ate nga nange wenenzikiriza era misrepresentation katugenderawo gwenga omuntu nga tonaba kwambala suuti ey'ekibiina kyo ekya FDC tufiiriddwa oba tetufiiriddwa okulaba alitwa Rebecca Kadaga obutaba mu parliament obutaba mu parliament mwali no obutaba era speaker nga tegenda kuddamu kubeera chair of that seat kati ankubuulire eggwanga lya Uganda mwe tuli mu buwambe ani yatuwamba Mwai Museveni n'akakundike era n'omulina mukyala Kadaga n'olanya kuba bonna vice chairperson be NRM bonna baseeki member eno government ezimba nga Communist Party gyolaba China, North Korea, Cuba nezifaanana bwe zityo kibazimba nero akwa penalty kyabakubye ali nalabye nebuuza kale bigenda bya Museveni bizibu yaleese speaker kasikada we NRM munayo pisa weddeki emirimu dindako yaleese deputy speaker nga roots za FDC gwe simanyi bw'omutuuza wansi obulungi n'omubuuza doctrine ne values za NRM oba azikola ki azimanyi ng'asobola okuzinnyonnyola kati yatulaze mbu okuva Kadaga kuba Kadaga yewe NRM kikumi ku kinnaakyo era nzuka 2016 bwe yagamba yabuuza onoolanya yali luddawa katuzimbe NRM si bali mu UPC nga batawanya ne bagamba olanya naga sinza kufuganya n'olanya oyu wa UPC 2016 ngasaba isanya ekyo no biri na written bwe bali bakola ki beetwala so naba aweki bwatu kati akulaga tibova Kadaga abadde amaze kuba speaker emyaka abiri kubanga deputy speaker bwabeera mu chair aba speaker myaka 10 kati baguruminzeeyo muntu gwogamba nti bwokebera omusaayi gwe osanga NRM n'omuntu omulala yaddaagala obwo omulala wa deputy speaker Thomas Tayebwa ne yali youth winger mu FDC beyamu abagenza okukuba ekyeyo batugambako kati goboli bagamba FDC muli kabina ka NRM mu kooti omwo oli abeera mu ssiro genda maaso iyo abeera mu ssiro omanyi tugende kubanga toyina FDC nebyeyimiriddeko nebyeyiseemu bw'ogita ekibiina ky'NRM then lwaki bantula mu FDC lwaki siba mu finance abamu babuzaabuza no ndi mu kugamba kubongo bwennyina n'ebyemmanyi nalibadde minister ya finance nga nyina byenkolayo golooza abali be bansinga kuba alibadde ogamba eno yerwejjula mbu eri ye kurimu naye abali eno ye kurimu FDC ye kurimu ne bwe tulowooza ku Uganda kyanjawulo kati ngaffe mu ideology yaffe tugamba twagala gavumenti entono a lean government Mwai Museveni yagamba ayagala gavumenti ennene ti buli omu amuteekemu buli tribe ebeere n'agikiikirira buli simanya buli dini ebeere n'agikiikirira mu ideology yaffe tugamba twagala emisolo nga mitono low taxes sigamba fute low taxes egisoboka Mwai Museveni yagamba babongeze emiki emisolo eziba differences mu ideology ffe tugamba mu investment nti government yeyina okuliidinga mu investment like nga n'otandikawo factory n'ogizimba n'oyita bannansi ne bagula shares ne balyoka bagi owninga n'ogenda n'ozimba endala nti olwo you empowering people government ya Museveni yegamba kye bayita investor balina kubanga mugwira oyo investor
those are fundamentals. According to Mr. Tibuhaburwa. Yes, waita investor. Wina kuba ngozoka era kati noyambala mask nga ya muzungu obera investor. Banaga mumpe kizigo munje muko ngende. So those are fundamentals. Yes. For us we believe in a one Uganda, one people. Nansi I know Mugabo shareholder wa Uganda. Omugabo gwa ino gufunamu. Government ya Museveni ekolera batono. Dr. Wasiji jatiro kuita yabo Luganda abako n'abemikwano. Bonna betolerawo. Kati wagenza okola kuteesa buyavudde mu parliament ne mu cabinet ajja kubeeramu muwala we yayingiddewo. Muwala wo omulala ambassador gundi asa ambassador gundi consular wa one of the countries no mutabani omutabani omu yomu kubakulira amagye gundi muganda we yomu kati kubawandiika gundi cabinet era kati buli omu ayambuka gulu omukulu amukole ki amulowoozeeko nange mukulu nzija so eyo yeki nange nkowodde so eyo yenjawulo ffe gye tulina ffe waffe buli omu ffe tetulina seeke tulina seeke ffe buli omu osobola okujja n'osaba kyoyagala era bagambo ekimu ekyawanyiza FDC to over democratize. FDC lidengulu. Yes, iri manga. Kakati yabadde leading. No, iri manga. Yabadde leading opposition. And no, what is opposition? Nsibano nkugamba. Opposition is sikaija. Opposition is gemasomera amabi. Zengude embi. Zemarwalira amabi. Bibantu abatalina mirimu. Yes. Lwaki mboza kino ekibuuzo? Mnazali banga amayigambo tsunami yes. Opposition. Yes. Tujja kutereza engudo opposition. Tujja kutereza emisoro opposition. No kali kankulage. Opposition. No kali kankulage. No kali kankulage. Abamu abajjegamu batamayi biki bye tukoledde eggwanga lino. Siri omukwabo sewo. Toli omukwabo. Mu 20 before 20 singa kati wano tubaza abomusolo labiriza cameraman tebatusanga no sinagusasula bajja kukwata Jake yali campaign yaffe ekyo kyakolebwa awo twebaza mwebale wano Makerere eno yali egenda kufuuka nga atalina ssente talinnyawo ne tugamba mu M7 osaaga ffe banagana batuwa obuyinza tugenda kwongera numbers kati buli government yago nakola ki netukimusuuza mu manifesto tebirimu mwagamba 5 yagamba mutwalo najja n'agamba cost sharing nti bona agendanga mu ddwaliro onaasasulanga bona ajjanga nugamba omuntu awo omusolo talina gabana bw'oba omuwa mukole ki muwe bw'oba tomuwa tokola ki tomuwa cost sharing nevaawo ne tugamba mbu waliwo abakadde bano abakoledde eggwanga lino ne bakola naye nga tebakola mu gavumenti kufuna pension tebakola mu corporate organization kuba na sente za NSSF abo bakaddiwa bo basasulwa batya ne tugamba tujja kusawo stage sente z'abakadde mwaye mu 7 bwagenda okulaba abakadde batukyakaliddeko balanisa okutuzinyamu amazina n'abakola ki n'abawa ebiri tegiri manifesto ye n'okulaba okuza ebina by'ebyobufuzi Dr. Besigye yasobola okubaabya mu 20 nga bamugamba mbwali out of order yalize mu NRM ndowooza nga seeke bamulonde okumukkiriza okwesema nga president n'agamba mwagambye eno system ate system ebeereta seeke netukikuba so tuze bye tukoledde eggwanga lino n'okutuuka wano mabiri okusigalawo mwagezaako nankodde baagiri ali yes n'okuba kwe nti awareness ne bannayuganda olwawo okuyimirira okusonga mu Museveni yeri atiisa ssebo ng'ayokya so nti tukoze omulimu munene tuyinza okuba tetunatuuka biteeka mu nkola nego bayita ow'amaanyi akukozesa era mwebale kumukozesa enguudo nyingi omanyi kizibu nnyo omunayuganda gwatulaba temu abatuliza kizibu nnyo kikyangu there are people who still think that FDC was a part and partial of NRM omanyi kibogera bwe batyo nti bwe bagambanga tsunami
mbunga Besigye agenda ye sikinako evidence bwe bagamba nga simanyi tugenda kola bwe tuti ate nga kugamba lwaki lo kizzeeko mu bantu nga bagamba nti no FDC aliba katabanyika njagala kubuuza kiki tugambye okukola ne takikola bwe tugamba mu enkyeri yo demonstration ng'ekolewo tukera ku nguudo ekolewo era tetuyinza gamba nti ku Mane tugenda kwekalakaasa Kampala oyo n'asigala ng'alinomu tuveewo era olaba Dr. Besigye yagenze n'agendako mu America Uganda eri at peace izo gamba nga nsirifu bali balooza mu kulayira mu gyali bagenda olaifa nga musajja ali New York yagenze kulaba mutabaniwe ali Harvard but twagamba wokutuwaka you still believe yes, Besigye is still a threat genda obuuze no he's thinking and for us tubala gwe tulindeko tukoma mu field fe watugamba mwenkya tugenda Masaka otugana buki twalaba ne president wa yatambuza kugere amriyati bannayuganda kibatukkiririzaamu teri kye tugamba kukola ne tulina omulala akikole era bwenveeka nenkola ki kubanga bw'otulira nti ndoza kyali mwaka nze gwe mmaze okumalamu egyo emyaka 2 nga sebaseeko mukomera obaddeko mukomera omwaka ne guggwako sigumanyi nga togenza ko mukomera sigumanyi walojja namala emyaka 4 nga buli Christmas njirya mukomera ne mala emirala emyaka 3 nga buli Easter njikola ki are you criminal man I am not a criminal I fight for freedom I want to be a free man freedom leads you to prison yes because if that is the price to be in a free world for myself and my children I have no problem ekyo sikinako buki tudde ku nsongere nga tukoma nga so tanka wakadaga junior wamma nopu engulu jeri engulu bateriyo muchono kyentegeeza nti bulijjo tumanyi the leading opposition ebadde FDC mwabano majuku yettali okujikuba ettale wa maji kati jeri kale ano leading opposition bagenda kuvaawo no actually nze kyensinga olaba namikayi janga bwayogedde nti opposition tezibeera party wabula ebintu ebibeera bikola ki biruma abantu ti abantu abasinga obungi bali mu ntalo z'ebibiina naye ne beerabira nti nze ne mwami Kayija tulina olutalo olwawamu lwakulaba nti obuyinza tudda mu nsi ey'amateeka ensi erimu amalwaliro ensi erimu amaddagala ensi erimu abasomesa abatali disgruntled nti bajja genda basomesa abaana nga tebasasuddwa so ndowooza NUP ne FDC mwine kibagata ze sharing ideology eyo wawenjegalira lwaki mugamba nti no waliwo embeera embi between Tibuhaburwa NUP and FDC what is that you think that could join us and we all become one the two parties why can't the two parties come together ne tuzimbe Uganda what are those ideologies that can join people together ne tukole ekintu kimu no of course kyenja okutegeeza banna Uganda tuli mu abnormal situation abantu gye baagala to behaving normally an abnormal situation yes abantu gye baagala to behaving normally twalina ekibuuzo mu P7 kye baatubuuzanga when would you drive on the right but we keep left yeah but yes when you ngagamba singa the road is half closed yes when should you drive on yes no ga singa if the road is half closed oyita ki ovugira side eri singa eno waliyo ki ekinya you drive what the other side singa alwe moroke efiridde mu ki mu kubo kakati ebintu ebisatu mu Uganda webiri kati bweyagala osigale mbo you are keeping left togenda kuva ogenda ku parkinga okutuusa lwaliziba ekinya oba ogwe mu kinya moroka yekole ki emenyeke oba bwebanga emoroka efiiriddewo gwogirinde empaka lwebali gikola tolivaawo so nti ekitubeeza mu bibiina kyovola apparently mu Uganda abantu bangi ogenda omusaba mu kibiina nga tesi mwalina okubeera nga bw'oyogera naye ebirowoozo bye nolwakati ono yali badde wa DP ono yali badde wa FDC ono yali badde wa CPA nga bwate ng'omulala bw'alowooza lwaki abantu bangi obabuuza ekibiina mwoli constitution yakyo waliwo kirabyeko
awawa mukabo ne awawa mukabo nze omuze baali ogirabyeko ebigendera byakyo ki nenkwata constitution abisomenga mu ebiri ojagenda okwesanga ebigendera byagamba mu constitution nebikola ki tebirimu n'omugambo ekyo si kibiina ki one time twagendako mu gundi ya ideology gundi conference kakati nga bagamba nti buli omu ayogera ideology omayoli ki yakola yakwata bukwasi sente n'agamba nyina sente bweziti nenjagala bino ebintu wammanga kuba otematema sente obiteeke ideology y'ekibiina kakati ideology bwe tugamba security defense education gundi mu bakyala bwe bite oli enteekateeka gya ideology edifininga boteekako sente kaloyinza okusawuliraga nze zange ziri mu byanjigiriza ezange ziri mu maje kagagala nti kozi wage ngo ideology ki amwe center right nti abusiwe batobali amwe commission abusiwe batobali so nti ekyo nti kakati ye conflict je tulina kati waona abalowooza nti teri kibiina kibayita opposition there are different parties ne olw'okuba mutulwanyisa organization oba tulwanyisa Museveni kuba teri na kibiina kibayita NRM NRM zote party kyovola yeyita na NRM organization NRMO olusi gye twayitanga 0 NRM 0 kino kyo nga tukita ki 0 temuli kantu mulimu kintu kya mwayi Museveni nga bonna baweereza be kati nga badde olaba olanya ne Kadaga baweereza ba mwayi Museveni siba kutoweza bagwanga kati waira dola bakadaga nti omusajja bali bagenda mujja kapapula sinze namuleeta mbu olanya te yankubiranga andiranda ninga atidde okukwata ensonga eyo kati nga buli omu ayogera buki bwayambye oli okola ki okubeera kati natuka naga nti gwe nkoledde emyaka 2 kakati njagala kukyusa kifo sikugoba kusyusa deployment olwani ayogera nanyini kintu mbukati wano njagala wono gwefuuka vice mbu wa vice bwagala oli mu company waliwo omusajja omu kati kankwe omusajja omu dokita nga akyali mu government Dr. Kizza Besigye ng'omusajja yaliwe waabwe nga ajja namugamba bangobye omusajja yali akola mu Unura ng'akola zino zibayita way bridge namuga bangobye ku mulimu dokita gabagobedde ki gwe omusajja ow'amazima takola ki ng'akuba ebane gundi tamale mwagobye waki ngamuga mukama waffe tamale tetwamugobye tamale twamwongedde ki twamupromotinze omanyi kyayita okugoba we bridge eyo giraba yepima emmotoka eziyita ku luguudo kakati emmotoka bwejjanga esisa kilo bakugamba biyiwe mukama wange sibiwa nti leeta 5 leeta miliyoni we bridge eyo omwana okuva ku makya mpaka saa 6 abama ne miliyoni 5 kati n'obwa PS bwa ministry ya wakisa bwagala asinga ministry ya PS omwana ali ku we bridge kati okumujja ku we bridge mbo omugambe simayambo ina office gy'omutwalako agamba oba omukoze eki omugobye oba speaker obwo obulaba oli okumujja okumufula vice president alabanga amukoze eki amudemolishinze kubanga simayambo mu office mubaddemu billioni 3 zaino kudukanya birabo kugabako birabo billionaires mu office ya vice president ezikola ki ezirimu speaker wa parliament yalagira ani agende ebweru yabadde yakyefunza yabatamatemera abagende ebweru speaker mama yagira lagaga ati gwe tenda gwe tokola ki era nga abantu tenda kyekisagala gwe sagala wanyiza wali ku CBS nonjogera ku wali ku nonjogera ko ndi munyivu nnyo nofuna abakuwolereza mama musonyiwe nga n'abasajja nga babeera ku ttaka so ogamba tumuwonye ate na siku ni mukugamba lwaki kikyobadde olaba conflict eyo ey'abantu babiri nga tebalwana mbu munayuganda gwofunemu nze mu management batusomesa we bati nti osobola kubeera effective mu office obutasukka myaka 10 you can be very effective ono mu myaka 10 osobola kubako nebyoyiya mbu bw'osukka emyaka 10 oba oli mu kwonoona
kyovola bagane nembafumbwe mukyuse ki ebisenge ekitanda babazungu enyumba ne bagitula ne bagenda mu nyumba endala wabeerewo ekipya kyagamba nti sometimes mugendeko ne mu vacation okyuse kuki kumbeera mukazi obeereko ne side eyo obukulembeze omaze emyaka ameka gwe office eyo myaka egyo 5 okay ochali no our constitution fetwa buli office ebisanje ebya myaka ejeje 5 okyuse ekirala wakamala ko kimu kyokka bwe ngenda mu ekirala era nga nsaba ki ekirala newe mpanjagala okulemera ku constitution fe tukola ki akati ono omaze emyaka 2 by the way ono abadde deputy era okufuka speaker era nakyo kifu era amaze mu bwa speaker naye emyaka ki 10 kati ono abaddeko 10 egona sibagifola yabwe yandi akati oyinza mubuuza luyalolanya kaya tugende nti mukama we waliwo yamutwala nga talinnya kiki kyogenda okukola mu office eyo ekipya kuba kati oli okumanya nga ejjege nti office yadayina amaanyi okyeyatuuka nga abamawulire abamulinnyako olugundi n'agamba abamawulire abaludde wano bw'oba toyina diploma toddamu ku lipotera parliament kekugoba nandutu bano bagoba kakati agenda wa mulimu abasigaddemu naga oli bw'aba amaze emyaka 5 mu mukyusi kakati waberenga akati buli omu n'akima nti ono ye mugagga kati bange Chrisobora akomye mu office okuba gundi agenzi ekitegezo oli yali bayire ne koti yamuzza namugamba bakuwana ngale ku gali tosobola kola ki kutuukawo kuyingira kakati osanku bwa vice president ebyo tobikola ki tobikola ali mu company mwakola bamwa promotion tajagala agamba njagala kuwe bridge wafunira kubanga waliwo 2 waliwo 5 kati wabona hano babadda abagabana kwejo bagamba nti bannange ono mulimu yagusaana nojja nobabuuza mulimu kigwakoze nedda yagusaana akoze bingi byogere tebabikola ki tebabyogera ntibabuuze bana biki opposition tuko okukyusa abakulembeze n'abagana okuyingira office abapya waliwo etteeka lyali sponsorinze ng'alissa mu honorable Segona ngali muwadde obuyinza n'okufuga opposition nga bagamba nti parliament yonna enaalonda nga leader of opposition kati nowa NRM yalasa okujja naye Simon aganze njawo kuli opposition nemuligana netugamba nti etteeka erize kuyamba ki nga limu n'akawaayire ombu speaker yanaabanga n'obuvunaanyize n'amaanyi agagoba leader of opposition kakati leader of opposition wabanga speaker asobola omugoba ani gwaba aweereza ate nga speaker ava muki mu NRM kiba kitegeeza mbu okuutta opposition yonna ojingiza muki mu NRM nenga olina speaker gwogikwasiza ng'era etteeka lyali ligamba eryebbago nga ligamba nti ba independent bonna speaker yanaabanga mukama waabwe tuveewa nedda mukulu Kaija tuvudde ku bridge era namwe abatu abatuuliriza mukitegeeze by the way muyige badala okumanya ebifo ebifuna bayinza owawe bridge nga businga obwa minister nga bo bali bawadde nadduli mwana we bridge tomunyumiza oli omusinga kwambala suuti nja tabikola nze nyina abaana bemanya abakoze ku bridge nga nkulaga ebizimbe bakola ki byewalina nega nti nyina bemanyi personally noga we yalinga ku bridge kakati gwe walowooza muke kafa kasembayo ki obutono wansi nenga aina amataka gali mu square mile kakati mugambe mbukati mbo yamuwa bwa Idi bwa Yunura anenda bwa director kuba bwa Idi bunene agamba atompa director of information ngenda kola ki kasigale ku kyalo wano enkubireko nze munde kwano ku store nze mba nkuma store abantu tebabba mu store kubanga mayibuli ajja ku store abina kafuna aina kamukola ki Junior tugenda direct ku mama Kadaga mama Kadaga ofiiriddwa bikulumye ngavude mweche ekifo ekitene ekisava nga mwami Kaija kyayogedde nti we bridge naye nze njagala mbeere fair katefusa slogan nze njagala mbeere nnyo fair nze sijja kukkiriza muntu kuyisibwa bubi mwami Museveni yasinga we bridge ennene wano we bridge yagisinga wano era obusiimo obusinga obunene yabugaba kati gwe otunuulidde biliyoni 3
ezinza okuba mu ofiisi ya speaker naye olina okutunuulira nti ne mwami Museveni naye ati ababaka abo beyaguze okukyalenjinga akalulu k'obwa speaker oyinza okwesanga nga twafiiriddwa ng'eggwanga ebbiliyoni ezisoba mu 6 just gula buguzi babaka bayiseemu ne mu parliament eri ojja kusanga ng'ebiseera ebisinga nti ebiteeso aba ayagala biyite akwata obukadde 2 bali ababaka bameka kubisaamu bamuyisizeewo ebiteeso ye byaba ayagala so nze saagala kutunuulira nti ofiisi eyina ki wabula leadership ya Uganda wonna it cuts across ti abantu batunulidde nnyo ebiri mu ofiisi biki naye nze method nzikiriza nti ayinza okuba ayagala bintu biri mu ofiisi nzikiriza naye sijja kutunulira muntu ayina kantu katini kubanga kati biliyoni 3 mu ofiisi y'obwa speaker ekyokubiri mwami Kaija byayogedde yagoba gundi those are organizational conflicts kubanga nze nasoma human resource management omuli naibi yasoma mwena mwabisoma tulina tuyita organizational politics era buli company na buli kitongole akola ki eba na organizational politics yayo it's organization politics ayo bayide kati gwe tukola ki not discussing ko muri ko politics woli omuna afuna mu side jakola ki jagwa jagala genda maso juni so organization politics dictates nti afuna sente n'afuna amaanyi yafuga biseera ebisinga afuna sente n'afuna amaanyi bebakola batya bebafuga according to which nation no let me tell you it's according to tutesamo twayemu cyali mu kugamba kado kiraba nti oli abade ne office ya speaker ngerimu essente ngerimu obuyinza ngerimu n'obuyinza yonanga abirina katojukira luliye mabega nti ngo travels nga clerk yazigaba nga clerk yakola list ya ginaga na approving nazikimawo nezimwongera obuyinza kakati blago bade mpaka ne banne ngona ina obuyinza ki bwamanyi bungi ne ba minister bwe batalina kyekugambye yewe bridge ziri billion esazegeza gawo nina zino travel aziriako bajaga ndi nkwadde weeks 2 neyanza nawo gena okudda nga site oyiwa amaki amatafali kakati ani wakabiwo we bridge wali we bridge abakola ki aha so nga maliriza ebyo byonna ebikubya speaker Kadaga bye bagamba si bya butaliimu sibirabamu nnyo makulu kubanga wogamba nti aluddeko ne president aluddeko bonna bali mu bridges saagala nze kubeera amanyi nze ndi musajja akkiririza mu ddiini nze njagala nnyo ekintu kikatinga across tibwe twogera ku bwa dictator mu Uganda tebulina kubeera Kadaga yekka wabula nga bwagambye nti omuntu bw'asavinga emyaka 10 mu kitongole ayina okuvaawo kubanga ekifo kikola ki kifa complacency naye ogifuna otuuka ekiseera nga ekitongole kitambulira kugwe kati nga bw'olaba President Museveni eggwanga amanyi nti abantu bano bwe naakola kino bagenda kukola kino ne bwe sitabikola era ye n'apima priorities zayagala eggwanga likole ki naye yalwala complacency kati olaba nti balese speaker ompya oyinza okwesanga abantu bangi bayinza n'okwegoba ku mirimu nga wajjawo lwoli akoze eki abaddewo mwami Museveni n'amala ava wano muyinza okubeera ne period ya myaka omanga giriawo giyinza n'okuba nemitirivu to stabilize kuba kati waliwo abantu over those 20 years ngono yakuleeta kati waliwo oluusi nga bakuleeta n'otaddeyo nakusoma ng'empapula tolina ngetoddeyo kusoma kubanga omanyi mukama wo ki waali kati ono bwajja nga babalanga omukoonako junior yo tayina gundi yo tayina bakuwa ripooti oyo abadde ali wano akola ki muyinza okugenda okwesaga nti abakozi abaweranga 10 bagobeddwa mu parliament so kale kireetawo ekyo nti institution nti n'oli okwagala ujuzi nasanga wa police sanga kuga department mwali kuba baziraba nyizo mwe nti
bwe bakyusa waliwo omuntu omu alina department gye akulira nga gimazemu ebbanga kakati nga bonna bonna abalimu kumpi nga yabafuula kye bali yazza batuusa ku katebe ng'osanga mayinja asatu ali akademu naye muna musajja nti agamba ffe twali baagundi kati mbwagala munaye kuleeta abantu awulire nga vision ye ekola ki etuukira naye mbanga mwazimba institution ng'oli amanyi ngattako obugasi si wange tateekawo bantu bamubeezaawo kunywererawo ateekawo bantu bamuyamba kukola mulimu atambule akole ki agende ogenda kiraba mu parliament ojja kukiraba judiciary yokayoka eriko nti abalimu bavaamu mangu kyovolamba ogiraba mbwe esoko shock says ezisobola Mwai Museveni okuva wano ojja genda okulanga teri PS buli omu gwayagala naye nga mu nsi endala ba PS abo babeerawo kubanga baba n'okuganja no mubalabanga bakozi ba gavumenti naye kati bano bakozi ba kibiina kya byabufuzi basooka kukebera ndowooza gy'oli kati zoko tune buli director ali mu puuni mu parliament WNRM kakati so Mwami Kaija nga maliriza nti ebyo byonna byenkubadde nkunnyonnyola nga Mwami Kaija tannajjamu byonna bye buli agamba nti Kadaga aluddeko Kadaga akola kino ezo byonna teziri ezo si nsonga naye ensonga enkulu Mwami Kaija gye yayogeddeko nti abadde azimba power base mu organization awo oba ofuuse threat Mwami Museveni ekintu kyatayagalira ddala kwe kuwulira oba kwe kubeera nga ggwe bakuleeta mu kampani n'otandika okufuna abagoberezi palamenti eyo yayisaako etteeka yayisaako oba kyayi kiragiro dispressure waliwo kye baayisa okulaga oba obutali bubativu kye baayisa recently ekintu ekyo tekyayisa bulungi nnyo Mwami Museveni because if you can rally MPs okuyisa ekintu bwekityo to the head of state so he was the threat because of the power of Kadaga ye nga yesiwa amaanyi naye ekifo kibadde kyamaanyi ng'omuntu kiina ebigenderako byamaanyi nnyo bakiwa obuyinza bungi si buyinza naye bakiwa leverage manyi osobola okuba mu kifo nga kirina obuyinza naye nga tolina leverage Mwami Kaija kyekimuga oyinkwaso olina wookwasi walonda leverage nti omanyi ku highway waliwo awatali 10 nga bakkiriza nti ovuga byonna byokola byoyagala notukalo kati awo wanasatu watafuta yinza kuyunga nti kandaga akapa kagamba akawa speed limit so leverage kubanga isooka parliament yesalirawo omusaala kati abadde awo nga yasalawo ani agenda ebweru agomaanyi okubanga gwesalirawo naye nga ekibuuzo kyali mu ddiiro tunatera okumaliriza kibo kiri mu ddiiro Kadaga okuva mu eyo entebe mwaba FDC kye mufiiriddwa okola ki Kadaga obutaddemu okubeera chairperson owa nga speaker mu ggwanga mwina kye mufiiriddwa onedda kati oba onaoloyinza struggle yaffe kukigendeeza kugisa ku parliament kubanga eggwanga lifiiriddwa ki Kadaga teri kyerifiirwa teri kyerifunye no I can assure you njagala kubuuza omuntu gwe twalanga ekizibu mu Uganda wano nambe musibo ya Mwai Museveni yes nja kubuuza omumbulira ekintu kimu bababuuzamu abatulaba ate abatuliriza Mwai Museveni kyabadde ayagala desperate akyagala okuyita mu parliament omwo nekitayita byonna biyiseewo byonna bikoze eki biyiseewo bwe ba parliament nga eba tesobola to push back Mr. Museveni nemuga no I will stop eba tekola ki eba tena kye tukoledde ombaka parliament bamuyita Fungaro Caps yanyimiriza bweru wa parliament ngano zali 29 nanga my brother you have no liberation in this building ne wajombaka parliament eri omulanaga nti babaka parliament batuuka wano tewabeerawo opposition tewabeerawo WNRM sagala nnyo kigazeero naye tewabeerawo ki WNRM kyova olaba osanga Ssemujju afuna obulu 15 nga walirowoozezza buli awakanye yawala n'abe NRM nga teweetaaga kwagala Ssemujju mutiikinga
era tebamutiikinze okitegeera naye wabadde obasanga abala bali Woolanya abala ali Wakadaaga bagenze ku bwa deputy ne bagenda ewa maama ki Mongi kubanga Anita nze pastor mumanyi saa kumweganga tuli mu FDC nga mpita mutabaniwe. She's a very generous woman. Bwaba ina sente azigaba. Baba talina. Kaka ndimu kugamba yabawadde sente. Yakunganya abaka bawita opposition. Nga kaluka akagwa. Wolobe yatwana abataka ku Centenary Park. Ye natajja. Ne bamawesa wezi nasoka n'abaweereza agaaga kubetondera tujja kusinkana. Ne buli agende ewuwe ng'avaawo ne millionaires kakati era sente zaffe za muwa musolo andi je nimugande andi yes akati bobano nimukugaba baka ba parliament batunuulira ani ali generous ajjo bayamba okusooka okufuna aliroyo siroyo aba opposition balonze Amongi honorable Amongi kubanga alwa sente bamulonze lwaki yabada singa kansosi bambi goba ya mu introducing ze Dr. Lulume na kulaga ababaka nga kukubya abali senior mumuli wa both mumuli ame commander mumuli insereko nga yabasomesa ngekitegeeza bo banga tungera kukola mateeka oyo lockdown wali toina bo mukola ki mu avoidinga nene bagambwa asatu matana bamukoze eki muwogo tubere ba mazima tuli wano tubere ba mazima tuli mu kuzimba eggwanga lyaffe muwogo asse eggwanga ki eggwanga lyaffe era abaladalanga Ssemujju ali mu kubattira ki muwogo abadde mwavu kubanga yabadde na sente naye ko Ssemujju yabatadde mu mbeera na Ssemujju kye Ssemujju yasinkanye n'abemi bayita mikwano gye nga beebwala waliwo abantu bamanyi bali outspoken babaka bali outspoken bawde bamanyi mikono gya Ssemujju tebayogedde mukana akalulu konna waliwo babuuza ku Frapa mugenda kulonda ani ebintu ga yayogedde oludikya ku TV nenga Obama yali ku TV oba alowooza anyumya mbunyumya waliwo ekizibu ekiri mu ggwanga lino wane Makerere waliwo pate bagita Mugati pate joni yagimanyi grupu y'abavubuka ababeera ku micho kunkuluma bo ogenze wala gwali mwaka gwaffe gwennyini abaana Mugati pate abaana Mugati pate abo tebalina go bawagira nebe basinga obungi ideology yabwe Mugati kati oguleta nibakubira mu ngona kaija bawo noyingirawo dawe Dr. bawo kati tamayina ajja tamale bawo kati asemba nga abadde ki ekitono oba ekingi gwe bagenda naye boga n'okulonda bayinza obutalonda nga bali confused abaana ba Mugati pate abo kakati ki mu parliament mwami Kaija mwabadde mba Mugati pate kubera mugezi nnyo kulaba kintu ekyo nti Omugati pate era kati njagala kubuulira n'ogenda n'obuuza Kadaga si ye handola we yaspendize sente meka bamubalidde bubi nadda adugamba handling numbers eza sente mukana akalulu ku balonzi ebikumi polling station age yaffe mu kyalo yerika abalonzi ebikumi 520 ki bayinza okubulya sente n'ogenda n'obuuza Olanya kuli kakalu naye waspendize sente meka oyo mwavu talina sente bamusasulire nedda wapi teri nkubuulire atakutte okuzise muntu wange teri atakutte kati Ssemujju yagamba sigenda bade ekikumi eki kati sohabunu bado Ssemujju lwaki temugamba nava mu bintu bino nati akolera endale obabuuza nti mubi nedda tajja kuwangula ne babuuza bw'aba tajja kuwangula muli bameka mutuweranga 10 bumugenda okuba akalu parliament muwangula mbonedda kati muli zaining nedda ate kati ebyo birala ebyo bifuuka biki gwanga mbwekiriwo ndiki nobabuuza independent agenda mu constituency tawangula nga bagina oba NRM oba opposition ekinga ekikulu mu musoke mu muwakalu ebirala mukole ki mubirabe naye nga Mugati singa Ssemujju yabadde n'ebisawo wali balabye nga bamukola ki bamulwane naye nga ganti bagamba nti ne Ssemujju naye era abebisawo mbu be bamuleeta ate Ssemujju buli muntu amumanyi nga ruyalenga ayogera mazima ate mu propaganda tayinza kwogera kigambo kyoyogedde taatawo genda obuuze taatawo muwidde ebbanga lyonna ng'ayogera ku waka wa parliament nga tava mu Buganda
abadde nga ayogera erinnya eri eyitega sente za Museveni yese munyunganda abadde ayogera erinnya eri nentya neŋŋamba owange tutwale mpola mpola naye bululu bukyuka kata obululu bukyuka naye buli omu yabadde abuuza Ssemujju ekimuleeta mu kalulu ako kiki kati ndi mukuga nkubuuze kambuza junior oza kye kyamuleese manyi Kadaga ono babaddewo force mpitirivu ezimulwana kati yakubuuza kale ekirungi takyalina buyinza kati osobola okuwugira amazima Kadaga si mulwanyi mulwanyi litho mulwanyi ate kati ng'oyagala okumutegeera obulungi yahekirire Busoga alwanyisaki genda obuuze ba Isaac politician b'NRM tobuuza ba opposition maama oyo omwana omuwala oyo singa Katonda agana n'amufuula omusajja yahe wali muwulidde abantu okumuyita maama kina kyekitegeeza kali nyakugamba teri kintu kyaddasasulya lugambo kweganga nti maama nasanze junior oyo ng'akolaki alina byadde akwogako ng'asoma oseefu ng'ezo sente ozikoze eki kyoliko Kadaga abadde omukyalo wa Lugambo asiye si wa Lugambo waliwo abagagga nga banyumira nnyo ba reports baile kiri common nnyo ku bantu abalina obuyinza ne ssente era kyovola babeera nnyo ne bakigatto agamubuulira wona abagagga bw'aba akyama ku kyalo ewuwe alina omuvuka wa bodaboda gw'asobola okubuuzaako kati aba amubuulira n'abaddeko ewuwo wano bagizeyo ati ku kyalo bakozera ki ne bamuwa briefing ne Mwami Museveni lwabeerawo kye bayita bambega kuwa Lugambo kugamba gundi bapanga we bati Kayihura twayinanga audio bwa Kayihura ng'omuwulira bamuwa Lugambo kati n'agamba atya ng'olwalo mukola ki lumunyumira kati ne Maama Kadaga lubadde lumuwoomera nga gwe kyokola era ambi kyabali tamanyi abala badde bawayiriza ba MP bannaabwe abawezi trip nti gundi namwewunyiza wamukolera bwoti mazima namusanze akwogerako takwina nakugera badde bamuwogerako gwe ng'ebipapula akola ki ng'abikwata ng'asayininga kubanga Kadaga abadde yeetaaga ki abadde akumanya kakati omesho yaffe eno tuli mu kwebuuza kiki kyetufiiridde Kadaga okuba nga tali mu ntebe nga tumaliriza kambuuze Maama Kadaga abaana be baawe bamukoleddewo kaki gyolina yabadde ne birthday mwana simanyi kiki kyotamanyi nedda baire nkisoyo lwaleero ntegeera nti ndoza leero badde birthday ebadde yajjo famire ye abaana be baawe kiki naye alimba kiki yali badde akola billboard nga yambuka ali ekoona za billboard happy birthday Kadaga baali kwaddwa akizana mu akalulu lwaki bali mwadde akalulu edda omanyi banga nti omukulu omanyi kati kalinja babuulya real politics Machevera atugamba never appear to be outshining your boss. Tulabikanga ayagala okusukkuluma nkamaawo ekyokubiri Machevera n'atugamba tulabikanga ntulabika osobola okudda mu bigere byaki bya mukamaawo. Ani akikola much what Machevera awo mukatabo kabagita the prince iragamba junior mukamaawo mulage oliroyo gwosinga era nomala ova mu organization enegwa ajja kwagala era skola omutuufu eyetaaga okusoma ekitabo ekimukwatako amuyita Moi Daniel Arap Moi yali vice president owa Kenyatta yajjanga mu office ya president n'atula ku reception abakikuye ne bajja ne bamuyitako saa 10 president avaayo vice kikinti obadde andi wano nkulinza anti munne wadde bakwetaaga ennyo naawe olimba walize gundi eyo bwe yafa Kenyatta abakikuyu bonna baagamba kifala kyaffe kino gye kiba kifuka ki president tujja kifuga bakimanyiramu emyaka egyo ebiri nasooka n'abakwalako yabakulukuta emyaka 2 mwegi era nze omukuga wagamba abantu
Sekandi Sifala student wa Machiavelli simara gogera no ni muka Sekandi Sifala kuba afa bamulabako nga speaker wa parliament Sekandi alina obuyinza Sekandi nga akanga wolo yakanga balukyamu zabo nobalanga bonna bakoze eki bakankanye badda mayuni ye naye Sekandi yafuuka vice naga mukamanga yagala obuyinza bwe kyekyakozesa Bukenya kwagala kumufaanana bwe kitegeeza ogwo omulimu agukola ki agusobola Sekandi tayagala na motoka nnya atamalaka ne motoka zezi 3 ne mujjamu n'abeeramu kati akawungeeza omusanku popopo nga yenyweramu bwa mutuma obubaka abusoma nga babukola ki nga bamuwadde wuli kati agenda kuba nga vice president asinza okukola ki okuwangaala mwaye Museveni amala azikirira wano obalaba ne batanasenga nti okukakanya abantu Sekandi ono kati dwomulaba nga wayiseewo emyezi 6 nga amaze okwenyweza n'otegeera nti omusajja bulijjo si mukadde ki wamanyi kakati Kadaga ensobi gye yakola yatandika naye okwagala okubba show si kuzibba office yamu obuyinza no ndi mukugamba kale tunyonyole kubulya politics yesebo yatandika okwagala okubba show abamanyi Mwami Museveni bamukugamba ne bw'omuwa amagezi tofulumwe ebweru n'onyumya nti waliwo kamwa kabika Siroganga mubagenda ne bagenda kabaka mu ttale nga yina eddagala lyagenda okukola kyokufuna kakati Siroganga ateekamu kenge abanyumya kabaka ojjukira eri gye twagenda n'agamba ono alabika ajja kuleeta ki obuzibu namutta bw'omuwa amagezi sirika ye abajja mu public agambe Dr. ono ekintu kino yakikola ki yakimpa ne bwaba toyagala kwebuuza mulimbeko leero nzize kwebuuzaako mukamawo ojja kulwa kuki ku mulimu naye bulolaga mukamawo kakati nga juzi alawo okulaga nti amuddamu naye ng'ate badde eri munda ayogera birala ojuga ku kyokuba abaka ba parliament yali yewandiise ebbaluwa mbu yeefula mbu abuuza bwe yabadde mu campaign nga noonyobwa vice chairman bwaki bw'NRM n'alaga mbu ogwo omulimu nagukolera ddala omusajja ne muyamba n'ayitawo okutuusa omusajja muge nti omuntu eyankwasizaako nankabirwa aba atandise okukola ki okwabya okukuba bwe bakubula ebyaddemu eyo meeting gye babaddemu nga byamubuuza ng'ono ate bwalaga okwadimitinga nti kati gwe omulaga nti okoze eki ofuuse munene abadde amukkiriza okufuga capa y'amagye n'agitambula n'agenda ewe mulage nti ekyo kyakola ki kyakabi gwenunga ku ttaka bw'ozimba ki ebibyo bw'ozimba ebyo yayituuse bw'ayagala naye bwe yalaba okulaga kati nga nakino nti ki akugambye nti ayagala kuwa vice n'ojja n'okitubuulira yeteetaga kitunyumiza wadde nga abuganye yalisirise yabadde ayinza okubaako bwamukola ki naye n'atuuza olukiiko Busoga n'agamba nze sikola bwa vice kubanga tebulimu ki buyinza nze njagala kuwa bridge katokola bwa vice omanyi kyoba okoze oba ogambye abantu omusajja balonda nti muli bajjega okubukkiriza kati omulala bwabuga kati oba oyigiriza ne banna okujeema kakati fe abamanyi communism Mwami Museveni azimba communist party abali mu kibiina kye kyebirabidde okutegeera kyovola teri leader wa NRM atagenzeeko China taliyo ali serious teri atagenzeeko North Korea ekibatwalayo balabe ekibiina ekyo bakikola ki bakizimba bati kakati mubaga guna ninsoma ekitabo kya Gorbachev ng'agamba nti mu meeting za communist party olozi yatulangamu mubwaberangamu omukazi nga balina kibagala okuvuga omukazi najja omuzimu gwa Stalin gunninyeeko omuzimu gwa Stalin gunninyeeko kakati Stalin ekyo takyagala kakati nga Stalin yafa nga bakulaga mbu era akyasobola okutambuza ki communist party so kati mukyala Kadaga yabadde mu organization ng'ate mwagirimu ate ng'ayaga naffe endulu z'opposition azifune kwegamba nga balancing the boat tosobola kuba na face bill n'omalako okay Junior sibula abatulaba nga oyogera ku Kadaga tukoze losi tukoze ki ngago musajja wa Nup omuntu ava mu kifo abadde bamufunamu be basinga okuluma
Biseera ebisinga abantu bakugezezaako okuyamba nga nkompeyalinga Kadaga ne Honorable Kuteesa n'abalala abaludde ennyo mu NRM. Kadaga, Honorable Kadaga nga Mwami Kaija bw'ayogedde lwakuba buli muntu bw'alaba abalabe be mu kintu aluzinga judgment. Yes, waliwo statements z'abadde akola ki ayogera naye nga bituufu kubanga era ekya vice president ekyo era okiraba nti munnange ekyamaanyi matini. So bintu ebisigaye badde bituufu naye nga eggwanga nga baagaliza Uganda emirembe ffe tujja musubwa. Okay. Babadde akwatagana nabo ne babadde agezaako okuyamba mu projects ez'abakyala wewa ezimu ezisinga obungi Oyo n'emirimu gyakoze ne byakoledde eggwanga ate ne bwe tudda mu women empowerment. Women empowerment alina bingi nnyo alina byakoze era abantu eby'abakyala bagenda kufiirwa bajja kufiirwa because nagambye ti buli muntu wabeera mu kifo era wabaawo ababadde bayambibwa abajja okufiirwa ne projects ezijja okukola ki ezibadde ziyamba abantu kubanga nga bwagaye nti omu kuba MP Amonge ali generous agaba ssente nze njagala nnyo omuntu alina ssente ate nga azigaba ekyo kiba kirungi azirina ate nga azigaba kubanga mu Uganda muno mulimu abagagga abaziina naye nga tebasobola kukola ki wadde okuzigaba mu bubi nakyo kikyamu okutuukiriza interest mu bubi bamu bulungi n'ekintu kimu kyenjizeemu mu discussion eno Amonge yali mu FDC kati wa NRM tugende mu maaso so banji abalina ssente naye nga tebasobola kukola ki era bagabaza NRM nga bagabaza NRM yazina nga ali mu FDC nze kyendowooza Honorable Kadaga kati kyalina okuzzaako nogamba kikwasaganya sibula batulaba tugende dda nze kyendowooza Honorable Kadaga kyalina okuzzaawo kati asobola okugenda ebweru n'afuna omulimu mu UN because alina CV ennungi naye kati level gye bamutuusizzaako ya surviving assassination attempts 2 ku bulamu bwe tubadiringa nabo si bantu bangu Uganda muno balina history eyo nti baba baagala bakwavuwaze baba baagala bakolayiko bweto state bwebanga reactinga so kyendowooza kati okusigala nga alimu ebyo ebya UN ebya women empowerment okusigala nga akola nga bwolaba wa KCCA yaliwo omukyalo omujjukira Jennifer Musisi yali mmeke kuba kati Honorable Kadaga talina jajja kuwandiika kifo nti njagala mulimo otuuka ku level y'obwa speaker obodda ku bwa vice ate ova ku bwa vice obodda ku bwa president Chester Suira nti ekya vice president yakigaanirawo so ndowooza kati asobola kukola mu UN okusigala nti abakyala bamufunamu ne ideas akatalekeka olowooza ayinza okujja kwa president well kibeeri ku muntu eyo the choice yes serious spokesperson wawe naye ndowooza nti tajja ayinza obutajja ku ekyo anaaba asatunikako naye ayinza okusigala nga ayisaamu ebirowoozo bye omanyi abantu abayisaamu ebirowoozo byabwe si kamera nti omuntu wemukoma omulaba ku kamera nti ebirowoozo bye bikoma kati waliwo n'aba consultant nga ye bamwebuuzaako bwebuuza nga Mwami Bidandi Sali abantu bwe batyo tebatera kujja ku kamera naye omusanga bawi b'amagezi kati nga bwolaba Mwami Kaija ti ebintu by'ebyobufuzi abitegeera bulungi era abimanyira abiruddemu so he can be a consultant but I don't think that she will come for presidency. All right kale tuanza tuyanze gero kyali kumpeo mukuru Kaija bugambo biri busatu akasooka ku Kadaga olowooza yenga omuntu love yensi ye anaaba nayo ngavudde mu ntebe n'ekisembayo olowooza asinza okujja kuba president kolaba alozezzaako ekyoba president ekibero kikyayisa adda yakulonkingira ku kino kubanga owa president yabweteekerako kuba abadde abusobola nga alina kino ekifo omanyi omuntu abadde n'emyaka egyo 30 ng'omuzindalo gujja ne oba togwagala nga gujja kuba kati agenda oba kati yagunoonya
ate Kalonda yamuwa si orator kati eno clout y'obwa speaker y'obwa minister of regional affairs bwe yayina akati bangamba around 2011 bali balowooza mukama waabwe ayinza obutajja y'omu ku baagenda ne bamobilizinga n'akasente olwo omuntu yagenda nga alina naye gy'anoonya ssente n'asanga nga yakoze eki nga yatuuseeyo kakati akati olwo ng'alina ki clout eyo kati bw'ataalinnya bwe yatya ekigere n'akizza eno tayinza kumala nga backbench emyaka 5 najesimikwa vice president kuba president olina kubanga oli orator kubayita abantu nga kati nga bwolaba singa Kalonda yali amwadde eddoboozi ngeri ya Cecilia Ogwalo Basalamu Musomba nga lyalina n'agattako CV ye ne ssente awo olumba naye oba tolirina eryo nti kubanga statement ye batekyakanga oba ntegeera statement ye bakyekyaka kati ogenda mugira emyaka gigenda okukuyiwa mu bwegiti yaho irobo olina okuba kyovola ffe ababadde ku politics wa Kabalaza nembanga mukyatuwe muzira waliwo abatuka kati oba mukikola mutya politics office nowebweru si wanjawulo nnyo tuli abadde nga ne media nga asobola ogisasona agifule nibaga speaker abayita ayina n'akitegeka naye akalaga agamba ki so balanga n'okubuuza agamba ki naye oli kwadde gabwa speaker akola ki abayita nga mwambala engatto ne kalabuza agamba abana bawuli abo nze mamanyi abuza agamba ki talina kyatuga bamanyi okugoba Mbabazi bwe yavaayo obadde omuwuliza nekati omuwuliza boba n'abaana bano bagoba luuma kati gwe balinde bagenda kubeera olanya omulabe ng'olanya bulijjo olanya mulungi nga bo kati omanyi bo balinga ba promotion nga gwe batunde ebirungi so that is where we are yatomera yali yesa nga bwe yasobola okwesaddaaka ku luno ne wano Museveni yabuliddwako amwesimbako kuno biri guno yabadde wakira mulomba anedda Kadaga kirayagala nemugoga Kadaga kirayagala ate Bobi yadde mwagiziwe yali amukola ki amwagire amulumba da yali amulumba n'atya 2016 yakola ki yatya 2011 yakola ki yatya ze ziba season zo zokola ki 2011 Dr. Besigye yayita ajja kuba president yali ateeseteese nga ku Bidandi Sali gundi Kiyonga okusatu mwerabidde kwe kwali yalina okujja okuva ku president bwe yateekateeka bwe yabatuukawo okubayigwa nti banne nti ekintu kimaze omusajja tumukole ki tumunome gamba omusajja akyayokya n'alumba mukazi we n'agamba manyi okwogera naye Museveni mutya musajja ajja kunzisa kakati agenda okukakana nga amaze okuvuzima infrastructure naye ng'agiriidi nga yakola ki yabakatonga banenga nti omanyi gwoba olumba akuyinga banandala mafaabi bagundi bagaruga ne baga banjuba ne baga ffe tujja kunoonya ssente gwe kola ki lumba kati Babidandi baagala okujja nga ono amaze omukwatamu 2016 ng'abantu bakyabaloga nti we mwali mulina okukwatira ku kintu nga kyokya mwakitya nga buli omu amukola ki Bambabazi bagenza okujja nga nti nga tokyalina kyokola ki kyokwatamu awo yali alina omukwata kati wano omusajja nga amaze okudismantolinga kyagenda okukola n'abantu bonna agenda bandikola ki bw'anaamusanga eprojekiti agina ate nze mbamanyi bannayuganda bagayita magoma gavugira aliwo amagoma gavugira aliwo enamba ya Kadaga bagenda gisa mu blacklist tebaagala kulaba simu zaabwe nga Kadaga abakola ki abakubira abge muzeyi kazo yali mwangu era gwe tukwewunya badde musajja ngo wama Kadaga eyo nja gitereka nze obadde okola bino nze Kadaga nja gitereka obadde okola agege ajja kwa nze nyitwalina omukyala mulirwana waffe yatunyumiza kye bayita obwavu yagamba yali mukyala wa Yesu Amala yobita sijja Yesu Amala mukyala we n'agamba nti sente bwe zagwa ojjukira wano ng'emmoloka zivaano ku Sande nga busando loza pate nese batala okulya nga sente zikubuzeeko onoonya ne wakagali akyamawo nga tomukola ki nga tomulaba agenda tanga kufuna busimu bwaba constituency mama tata gundi afiire nga kitalo
wazira buugi ndi kale mobile money gundi waliwo ka speech de ka nasale mama ono ndi kale bwaro bajja kukola ki byasigalidde omusajja mukazi mumuleke ebitiibwa byajja kufana byoze nkubuulira bannansi betulina kakati ng'oloba nkubule bagobi ba ddiiru kati ogenda kulaba line up ey'abantu abatulako okima ewolanya bali tebagendayo kati anti atolanya anti si abayitaga ba trip abayita talina ki mu office nga temuli mu ssente kati sizoni eyo bo bambaye ssente gye zikola ki gye ziri kati bweyagenzi n'abagamba bannange nedda mbasonyiye waliwo abajja naye bwe olaba twefumye nnyo nga weetaaga tuwogere ofisi yange nzigule sijja kubulira manyo yinza basanga naye tabadde ku parliament oyinza basanga nti the other one has a politics, you know, as you are aware, but you are a very good man. Wala bageno mujjukiza bwe twali makerere twali nawe waona bageno mujjukiza ojjuka eri asasire bakuba ngo oli makerere ku strike eri to strike bamukwake sasi ngali ku strike mwera yali activist wa amaanyi bwavu yale bwamuyingize naye obwavu bono mu Museveni ayina bakubankuba kye bajjudde. That is what is going to happen. Ogenda balaba obalabe Mr. Speaker sa obaye banamwita dada oli abadde mama mubere bulungi balabe tuyanza ege olunaku mutukkirize program yaffe ekoma olunaku olwaleero naye nga omukama nga asiimye we shall have the same show if all goes well naye nga musigala mukirowoozaako ne mukoleko research tugenda kwebuuza nti eno parliament 11th parliament kiki kye tugisubiramu Banansi. Are shorter services going to be worked on? Or are we likely to see things depreciating? Or are we likely to see things shining? Are we going to see things rising or downfall? Awo simanyi. Omukulunga asimye kaijanga wali tujja kuba netamale junior wamu n'abalala. Omukama gemvese please kindly keep subscribing. Temula babulabi subscribe tubasaba. Watch, subscribe. God bless you. See you next time and bye-bye.